Bakadaama TV ensonga y'abaana abalabikira mu katambi akalaga nti nno baali babayisa bubi, baali babawa emmere entono mu Kalantini Mulago paramedic oba Mulago paramedico. Bakadaama bangi yabakwatako ne bareactinga era ne tubaweereza amaloboozi gaabwe. Bakadaama bano bagamba nti tusiimeko lwa nsonga nti ovudde wano osasudde tiketi yokka ogenze Uganda, buli kimu bakuwadde kya bwereere. Bakusiimuulira w'obeera, bakuwa emmere n'olya ate n'ovaayo n'ogamba oba n'okwata vidiyo n'ogamba nti tebabawa mmere, emmere gye babawa ntono. Maloboozi ga Bakadaama mwagawulira, kaakati twayagadde tukontaktinge abaana oba Bakadaama bali ddala Mulago paramedico. Omanyi nga bwe twawagala Bakadaama TV kyetaagisa omuntu yennyini neyeeyogerera, tewabeerawo gamba nti ebigambo byavuddemu ffe, naye omuntu oyo yennyini aba akoze eki, aba yeeyogeredde ensonga. So twafunyeeyo abaana abaatubuulidde ne tubabuuza ne batubuulira ku mbeera gye balimu Mulago paramedico era ne tubasaba batuweereze n'ebifaananyi by'emmere gye balya. Twakyewuunyizza mu vidiyo zino era tetwagala nnyo kwogerera vidiyo zino, wabula katubateereyo vidiyo zino baabawala babeere nga babalaga emmere gye balya, babayisa batya, era baabadde banyiivu nnyo ku Bakadaama abaavuddeyo ne bagamba nti tebafuna mmere oba emmere gye babawa ntono. Katugende mu maaso tuwulirize Bakadaama bano biki bye bagamba, mulabe n'emmere gye balya eri etya. Jjukira twabaleeterako n'emabega Kadaama era naye yali Namboole n'atulaga nti balya bulungi, n'atuweereza emmere gye balya, naye olwaleero njagalira ddala tulage videos ezo. Babeera batya, babasaplayinga batya, n'ekimere kye babawa kibeera kitya. Yebaleko ssebo Bakadaama TV tusiima nnyo empeereza yo ssebo. Bananga abaana vidiyo nkalabye ku YouTube baana bagamba muno obusimanya mbu tuli Mulago paramedics tubonaabona mbu batuwa emmere entono. Naye bananga abaana balimba, abaana baagala bwagazi bannaye baleke kkoma. Oba nange tusiimeko, tubeera mu nju y'omwavu nga tubonaabona, mu butuufu ne tukabira okudda ewaka. Naye kati ssaawa zino tuli wano tetulina kye tukola, batukolera buli kimu, tulya bulungi. Naye n'owulira akavidiyo omwana nga gamba babawa emmere entono simanya bakola batya. Bannange Bannayuganda tusiimeko, tuvuma Abawarabu nti balina empisa embi. Naye naffe Abannayuganda twekyekinge. Abaana bangi bali eweeru baagala kudda waka, kati babo bagamba muno bagenda basasuza Kalantini. Naye nga ffe ffennyini abali muno mu gavumenti mu bino bya gavumenti bye batuleetedde, ffennyini ffe tuleeseeyo embeera. Bannange musirikeeko, bw'oba ng'oli wooli nga bakuwadde ekyokuleka sa twakomawo ewaka. Bannaye tukooye, ffe tukooye mu vidiyo. Tulina bannaffe bangi bakabira mu nju z'abaana baagala kudda waka. Nga mu butuufu kati oba owulira ebyo ebintu, ate abaana bennyini abava e Namboole be boogera bwe batyo. So nansonyiwa okuba nga ndi mukambwe ennyo, naye ffe buli kimu tukifuna wano ku Mulago paramedics. Tulya bulungi, emmere tulya yeetumala. Tuli contented kubanga twakomawo ewaka, kyekyali ekirooto kyaffe era kyali ekiruubirirwa kyaffe kudda waka. Mpulira obusungu okumanya abaana tebasiima, banaye okulimba kubi. Olaba wano tukeera ku makya ne bategekera kozi bumu bafumba magi, menvu n'omugaati nga guliko blue band. Tetulina na lwatani lwe tuwaayo, buli kimu bakituwa, ebiyigo babitulongooseza, buli kimu. Olaba tuliira muki kozi tulina floors, basooka floor ne bagamba eno floor egende. Imagine yesterday batufumbidde binyeebwa, ne batufumbira enkoko, ne batufumbira ennyama, buli kimu. Wallahi okulimba kubi, abaana balina empisa mbi. Ate n'ebintu ebimu tulina gobeera abaana balimba. Banaye mpulidde obusunguze n'amaziga ne gampitamu. Abaana baakava e Namboole oba baali bajjudde ne bagamba baleeteko wano. Naye buli abaana be boogera ku gavumenti be baleetera ne gavumenti okukyusa endowooza. Kukitegeera abaana balina empisa mbi, abaana bavuma wano baasikaali. Kati twajja wano ne tusangawo abaana babaali b'omaani nga batandika olutalo mbu baagala kudda waka.
Kitegeera naye wallahi okulimba kubi obanga ku muntu nga tomuwadde lwataano n'akufumbira eggi ku makya kati zino enaku tunywa mata ne kyayi mukalu ayagala kyayi mukalu gw'onywa ate anywa amata ng'onywa kitegeera naye kale abaana balengenda n'okulaga vidiyo ku bintu bye batuliisa imagine nga towa muntu lwataano naye abaana ne batandika okudda kuki ne batandika okusindikira vidiyo nga bacomplaininga omuntu n'akufumbira ettooke nga lya bbeeyi e Uganda n'akufumbira omuceere ekyeggulo ate nga batuwa everything lwakuba abantu they don't appreciate Ugandans bwe buzibu bw'abaana Uganda naye banaye Katonda atusaasire abantu abakusindikidde ebyo ebintu Katonda abasaasire ku bintu ng'ebyo olaba ejjo batuwadde amenvu n'omugaati nga gwa blue band nga bagusazeemu gino emigaati eminene n'ekyayi mata ne leero batuwadde sausage n'amenvu n'omugaati naye nga stiru omunauganda nga tosiima nga towaddeyo na lwataano naye bana ebintu ebimu bambise bwe tuddamu nabbiwuliza abaana abo balina empisa mbi be bagenda n'olemesa banaabo okudda ate nekyalo lwaki gavumenti eyagala nakukola ki like kuteekawo mbu basasule abaana batuuka wano ne balaga ssente ate bava eri bakaaba bwe they don't have money abaana ne batuuka wano ne batandika okugeza dollars we want to exchange dollars banaye ne zibeera dollars nga lwaki gavumenti ebagamba ate lwakuba abaana tebarespectinga bafande kati weenu wano ddi bali batukyusa flows ng'omwana ayimira agamba mwe muyite bafandezi batusitulire ebintu imagine abantu abayamba babakuuma wallahi okulimba kubi tetulina kye tukola tubeera mu buliri waliwo abalongoosa ebweru waliwo abatulongoosiza ebiyiggo okitegeera kati yesterday we just batukyusiza amasowaani gano ge twabadde tulirako ne bagajjawo ne batuleetera fooka empya ne batuleetera ebikopo ebipya okitegeera banaye abanauganda tusiimeko naye if not tugenda sula abaanaffe mu buzibu bananga abaana batusaasire musiimeeko you people learn how to appreciate we come here we expected to pay but we are not giving in anything and you're complaining musiimeeko bannayuganda bannammwe bali wabweru bayayaana kudda oli agamba ati sinawenzirayo ng'asobola kutaka naye nga nziza ewaffe bakuwa buli kimu nekyala baatugamba wano tebatukakaawo woba owira nga services ziriwo tezikumala genda mu private good mu private hotels kati abo olaba nga bawira nti services tezibamala they are not contented bagenda mu zi private good mu zi private hotels basobola okwesasulira they are getting everything freedom weeri buli kimu bakitumya abatali certified emmere gye bafuna wano batumya ebyokulya ebweru basaba bakyayira ekya neggulu lwaki bacomplaininga lwaki bakotogera bannabo abakyali ebwe abatannabakudda wena mubiteeka mu politics naye musooke mulowooza ku bannammwe abakyali ebweru abayayaana okudda muzibira bannammwe oba mwawukiikira embuto mu Bakadaama TV abamu bawulidde bwe boogedde ku bannaabwe abavuddeyo ne bakomplaininga ku kintu ky'emmere kati njagala nabasabye ne mbagamba mbadde nsaba baatuweerezeeko vidiyo batulage eddala ekifaananyi ekiri ku mulago paramedico bano gye bagambye nti nno tebafuna bulungi mmere entono batukwatire ku vidiyo ku mmere yaabwe gye bali eyo ne basaplayinga batya tugenda kutandika nawa we babasaplayingira emmere waliwo kiholo we babasaplayingira emmere ng'ebeera nga bufe nga basimbye bonna bagenda babawa then bwe tuvaawo nabagambye batukwatire ne breakfast bankwatire breakfast yaabwe balya biki batulazaawo amagi migaati mata naye byonna byonna njagadde batuwe vidiyo batuleetere vidiyo so zino vidiyo zebasobodde otuweereza ne batulaga nti ekintu kitambula bulungi nnyo era bo bamativu era basanyufu nnyo nti gavumenti ebawadde ebintu bwereere era basiima okukamala so yeyo hall nga bamugirabaawo yeyo hall eyo mwe bafunira emmere then ne tulaba awo amagi eyo breakfast babawa ku bbogoya magi amata mugaati bagiya cakes nga watonywa amata waliwo ne caayi awo omukalu obwo bagiya mubulaba then era kyekintu kyekimu awo nabagaye baweereze videos ez'enjawulo bogoya oyo katanywa mata bamuwadde kacaayi omukalu blue band kwali n'omugaati sausage nzirabawo so ekintu kirabika kitambula bulungi naye tetumanyi lwaki bakadaama bannaffe bagambye bwe batyo
So bwekityo bwe kiri vidiyo ezo nayagadde kugamba nabagambye mutukwatireyo ka vidiyo mutuweereze tusooke tulabe ekintu ekyo kiri kitya. My name is Basimye Santrina. First of all, we came from Jordan. We were repatriated, and the situation here isn't good at all. At first, in number it was very fair because we had enough food, but when we were transferred to Murago Paramedical Quarantine Center, the situation is really bad and we can't handle it. The situation is this: we eat food, but it's very bad food and it's little food. I'm lucky that I had matoke because I eat, and they had to improvise and find for me this little matoke and beans. But they are people who are in norms, they are hungry, and the only solution they are telling us is let's go back and wait tell our parents to give us food, and they don't allow food, they just allow eat like snacks and whatever. And then so if at all the government doesn't support us to give us enough food, let us to go back home so that we make the quarantine at home. Because it doesn't make sense. Breakfast, for example, it was a cup of porridge. It's just plain porridge, not even like milk in it. It's very cold, and one local pancake. It's not an American pancake size. This is a very little pancake, a local size, and it's freezing like ice and hard. You have that for breakfast, and someone has missed. If you're lucky, you have it. So you even miss lunch. After missing lunch, they are telling you it's okay. They will have supper. They will wait for dinner. It doesn't make sense. We've been here for a week and more. We are not positive. They send us back home and we eat our food than starve here, starve in our own country. It doesn't make any sense at all. So we really need help. If the government can change and make quarantine fair, it's okay. Then keep us here. It doesn't make sense. Coming here, running away from Corona, and we go back home with other sicknesses, with ulcers. It doesn't help. So let us all of you who are watching, and you are responsible, and you can raise your voice. Please speak for us and make sure something they improve or innovate or something. But this isn't life today. Thank you so much.